Yes, nkulisa yonna gy'obadde mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Wenjogerera agaakagwawo kati pulezidenti w'e South Korea akwatiddwa ali under arrest. Pulezidenti w'e South Korea ali under arrest akwatiddwa. Nsonga ki bye ngenda okuba nga nkuleetera? Nkutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo. Webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Bw'ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ofuuke follower. Kitegeeza buli kimu kye tunaaba tupublishinga ojja kuba ng'okifuna bulambalamba butereevu ku ssimu yo kasita n'obeera ng'okoze subscriptions ng'osubscribinze ku ssimu eyo mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati nno bwe njogerera omukulembeze w'e South Korea Yoon Suk Yeol atemeza mabega wa mitayimbwa. Lwaki? Nsonga ki emuviiriddeko okuba nga agenda mabega wa mitayimbwa? Kigambibwa nti ono nso yeenyigira mu kulya enguzi. Yeenyigira mu kulya enguzi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati lwakedde ng'olunaku olulala abeekalakaasi ne bavaayo nga basaakaanya nga baagala pulezidenti akwatibwe. Bamaze ennaku eziwerako nga beekalakaasa nga tewali kikolwa kikolebwa. Ku luno balumbye ddala mu maka ge nga bye basaakaanya nga baagala pulezidenti abeere ng'akwatibwa. Kaakati investigation team erabikiddwako eya anti-corruption unit erabikiddwako mu kyambalo ekya bbulaaka ng'egezaako okuba ng'eyimirira ku sayidi eno ssaako n'abeekalakaasi. Poliisi ezze n'etindirawo baasezi okutangira abeekalakaasi okwawula sayidizi zombi. Wabaddewo n'abaserikale abali mu kyambalo ekya yero, abo nga bo be bakalabalaba abali mu kukwata ebifaananyi n'okulaba embeera engeri gy'egenda mu maaso. Abaserikale boolaba mu kyambalo ekya bbulaaka mu jaketi eza bbulaaka ye anti-corruption unit eyafunye waalanti okuba nga bakwata pulezidenti ono Yushuk okusobola okulaba nga bamukolako investigation nga bamunoonyerezaako mu buli bw'enguzi. Okusikangana omugwa kubaddewo ng'aliwo abawolereza pulezidenti nga tebaagala, ng'aliwo sayidi etayagala pulezidenti abeere ng'akwatibwako naye nga n'eri sayidi endala abeekalakasi bagamba alina okukwatibwa asibibwe. Naye agava mu nsonda gagamba nti Yoon Suk Yeol ono nno nga y'omu ku balooya ba pulezidenti ba Yoon agamba nti Shang yaleese ensonga eno message eno yagiyisizza nga tamaze konsawutinga, tamaze beebuuzaako, era n'agamba nti legal team tejja kubeera na bwangu na kupulaaninga okumakinga president okubeera available okusobola okulaba nga bamukwestioninga nga bamubuuza ebibuuzo ku investigation. Agamba singa ba investigators bamanaginga okubanga basobola okudetaininga Yoon Suk Yeol pulezidenti wa South Korea, bajja kwetaaga okubuuza kooti okufuna permission okusobola okufuna formal arrest. Naye bwe kitaba ekyo bajja kuba nga bamuta oba ajja kuba nga ateebwa mu ssaawa 48 singa ekyo banaaba tebakikoze. Naye kitegeeza ki? Nti ono already ali mabega wa mitayimbwa era investigation team singa teba temaze kufuna warrant oba na formal arrest okwata pulezidenti ono mu ssaawa 48 ajja kuba releasingibwa. Bw'abanga detention ye eyiseemu yajja okuba pulezidenti asoose mu South Korea okuba nga asibibwa nga tebannamukwata. Poliisi yayisidde ekiragiro ng'olwedde emaze okufuna warrant ekwata pulezidenti ono, ne balabula buli bodyguard yenna owa pulezidenti anayekiika mu kkubo lyabwe ery'okukwata pulezidenti
ajja kuba akwatibwa naye bukwatibwa. Kitegeeza ki? Embeera yeeyo eri mu South Korea saawa zino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Yes, nkutegeeza nti nno obadde muwuliza mulungi nnyo. Gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, kijja kuba kikuyambako nnyo okuleetera notification message okulaba nga buli kadde gwe aba asooka okumanya tugenda kuba tubatuusaako updates follow up tumanye wa gye bikkidde. Gwe ky'oba okola subscribe nga busubscribinzi ffe ebisigadde obitulekere, tugenda kuba nga tukomawo tukuweereze tukubuulire wa president ateereddwa tannateebwa, asaliddwa tannasalirwa, tugenda kuba nga tugakuleetera kubanga tekitera kubeerawo pulezidenti w'eggwanga okukwatibwa. Yakwatiddwa era kati atemeza mabiga wa mutayimbwa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.